kino ekifaananyi oli tayinza kuŋŋamba nti kyadda. Ssaabasajja Kabaka si kabanga kanene okutuuka ng'afaanana bw'atyo mukovvu bw'atyo. Ekituufu kiri nti Ssaabasajja Kabaka waliwo ebikontana ebitagatta. Wano we nkonfaamingidde nze Kisekka nti Ssaabasajja Kabaka yawambibwa ebyaddala. Ssaabasajja Kabaka bwe baba tebaamukuba bidagala bisobola kumukyankalanya mutwe, kubanga nabyo gye biri byo babikuba buli kaseera bikucyankalanya omutwe. Ssaabasajja Kabaka yawambibwa. Mpuliriza bulungi, Omulangira Jjunju yavaayo n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali era abatumiddeko ali bulungi. Waayita ennaku 3 Mayiga najja n'atugamba Ssaabasajja Kabaka mulwadde nnyo ali ku kitanda. Osegera ezo emboozi zikontradictinga. Ngenda olaba mukyala wa Kabaka Najjinda ate ayita mukyala wa Muhoozi ng'omugenyi omukulu ku birthday y'Abalongo. Ebintu tebigatta. Otunuulira Mayiga bw'ajja bw'akugamba Musimanyi yagenze mu gavumenti nemuwa miliyoni 3 za kumaliriza Masiro. Naye nga Mayiga akimanyi waliyo ekyobugagga kya Buganda. Mayira akenda ezo tazinyeganga nako. Era bw'avaayo eri n'agamba mukolagane ne gavumenti eriko. Gavumenti yawamba Mayira akenda, Mayiro kenda. Omanyi obugagga obwo kye butegeeza. Buganda ne bufuna. Obwo mwabuvaako teri abunyegako. Nebiri ebisajja bimuwanga Kivumbi ebigamba nti bikulira Buganda caucus mu parliament tebinyega ku Mayiro kenda. Lwaki temuzinyegako? Lwaki? Museveni yabiwamba. Naye ngeri ettaka lyattisa bassekabaka bangi, bakabaka abaaliwo bangi abaafa nga bafa lwa ttaka. Nga Bazungu baagala kulyeddiza. Bakabaka ne bagaana ne bagamba waakiri tufa naye ng'ettaka lisigadde liri mu mikono gy'abaki? Gya Buganda oba Abaganda. Ssaawa zino Museveni yaliwamba aliyina. Balikolerako investments zaabwe balyeddiza. Balundirako nte zaabwe baliwabe bano simanyi ba investor naye nga ba investor abali fake. Osegera bya Buganda. Senga Buganda erifuna teweetaaga kusabiriza kuzimba Masiro. Olwedde oba olina obugagga mw'osobola okujja weezimbire. Gw'okujja n'otugamba nti okoledde Buganda olina ky'ogikoledde ng'otulaga buzimbe 3 nti nazimba kino ekizimbe. Ng'ebbanga lyo mu mirembe gwo otunze ensozi zonna eziriko ebyobuwangwa bya Buganda. Zonna ozitunze. Ezo sente ziragawa. Ng'ate buli kizimbe by'ozimba byonna bisondebwa abantu. Wakola ettaffaali abantu ne basonda ettaffaali billions and billions and billions and billions. Kiki zaakola? Kyekiriwa. Kubanga nze sirabangayo Kabaka yali azze, Katikkiro yali azze n'ateekawo nti simanyi kati ssaawa zino ttaffaali. Era gwe oba olina by'olaga bonzimbye ekyo ekizimbe tozimbye. Abaganda basonze ne bazimba. Toyina bizinesi gye wajja nayo. Ekyo kye kisooka. Ogaggawadde nnyo n'okusinga Buganda gwe Katikkiro Mayiga. Mukolagana na Anita Amonge waliwo ekizimbe. Okiyinamu omukono gwe ne Anita Amonge. Ebyobugagga mubikola ki? Ne bali bamuwanga Kivumbi n'abasajja bampuuga. Muyina engeri, muyina kasaako kammwe mugaba n'ebyobugagga. Era muyina enkola yammwe ey'ebintu. Era bwe bakwata ku Anita Amonge bamuwanga Kivumbi simanyi bampuuga. Gwe Katikkiro kikunyiga nnyo. Kubanga muyina kasaako kammwe. Mwateesa ne Museveni mufuge bannayuganda. Nga Museveni afugira eri mu gavumenti mwe mufugira eno mu opposition. We mulimbalimba bannayuganda nti mulwanyisa Museveni. Leka nkubuulireko Ssaabasajja Kabaka gw'atalo alowooza nti Ssaabasajja Kabaka si muwambe. Butuufu obaako ekikyamu ku mutwe. Kati bakugamba Ssaabasajja Kabaka ali Namibia. Omusajja gwali naye yeekuba naye ekifaananyi ndaba kyabukase kyabuwaze kiringa ekyabuwaze. Omusajja alinga yeekukutiriza ku Ssaabasajja Kabaka okwekukutiriza obwekukutiriza oyo Ndawula baŋŋamye mbumba ambasada. Ndawula bw'obeera ambasada kitegeeza oli mu programu za Museveni era Museveni mu kunyigiriza bannayuganda naawe ogattako. Museveni talina gw'ateeka mu position nga tamukolera nga tavuga interests ze. Tetuli basiru. Zuukuka.